Abatuuze b'e Buyere ekisangibwa mu ggombolola ya Mumyuka Wakiso bakeeredde mu Nkyukwe bwe basanze ng'amaka ga mutuuze munnaabwe Kayiira Quraish nga gamenyeddwa nga n'abagabaddemu bakasukiddwa wabweru kyokka ng'ate ekisinga okulumu omukyala bamufulumizza ali bukunya. Guno olugudde matu g'abatuuze olwo ne beesombola okulaba ekituuse ku mutuuze munnaabwe nga Quraish abadde ne mukyala we mu maziga tutegeezezza nti gye buvuddeko yafuna mulirwana we Agero Kyakoonye n'amutegeeza nga bw'ayagala ettaka eggazi era ng'ayagala kuvaawo okutuusa we yamutegeeza nga bw'alina ettaka lye basobola okuwanyisiganya naye kye yakkiriza n'amutwala e Bukomero ku kyalo Bulaga mu disitulikiti y'e Kiboga gye yamulaga ettaka eriwezaako ekitundu kya yiika naye kye yasiima. Naye Kyakoonye gwe nakolagana naye n'aŋŋamba agenda kumpa afu yiika e Bulaga enyinga e Bukomero. Kati bwe tutuuka e Bulaga eri e Bukomero ne ndabayo ne nsiimayo amazima. Naye bwe ntuuka eno nyenda okudda nga Kyakoonye amaze okutunda ewange. Oluvannyuma lw'okukkiriziganya baakola endagaano bwe baatuuka ewa ssentebe ku kyalo ekya Bulaga. Ssentebe n'akamutema ng'amuleese w'atalinaayo ttaka nga lye yalina yalitunda n'alimalayo. Bwe natuuka e Bulaga chairman n'aŋŋamba nti oyo talinaayo wano ttaka mubbi, saagala babbi ku kyalo kyange. Ettaka lyoyo yalina yiika 5 n'aziguza Lubega. Nensooka n'ensirika. Quraish agamba nti ekisinga okumutiisa kwe kumanya nti ttaka teririiyo ate agenda okudda mu maka ge nga Kyakoonye amaka amaze okugaguza Faizo Ndekezi eyabalumbye n'abakanyuga wabweru. Ne nkomawo ne mbagamba ono yanziba Faizo V1. Faizo n'agaana. Kyakoonye n'aŋŋamba byagamba bya kiyaaye biki ne ngenda ku poliisi. Bwe natuuka ku poliisi ya wano Faizo n'awaayo ssente yeebukasa. Wabula omubaka wa Pulezidenti mu Wakiso Justin Babazi olumugudde mu matu asindikiddewo omuyambi we Muwanga Lutaaya okulaba ng'ayamba abantu bano. Muwanga Lutaaya olutuusa ayitiddewo ssentebe w'ekyalo kino Mukasa Edward Kwossa ne Angelo Kyakoonye agambibwa okufera Quraish wamu ne Faizo agambibwa okugula amaka gano wamu ne Ossi w'e Bukasa. Wano abatuuze beetabye mu lukiiko luno era omuyambi wa RDC Lutaaya asoose kusoyasoya bagagga bano kajojijoji w'ebibuuzo nga bw'ababuuza n'olukusa gye baalujja okumenya amaka ga Quraish. Ono omusajja bw'akubuuza naga nti owagazi ntwalawo ndabewo oli wamugamba weewali ati alagewa n'abaana wabadde obatidde mu nnyumba masiikiniramu. Ono avumiridde okutyoboola ekitiibwa ky'omukyalo okutuuka n'okumwambula ne bamuleka buteera n'alagira Ossi okukwata abagagga bano mbagirawo. Yamenye era bulooka ezimu zaakubye abaana abo bamenyewo kiro. Nyumba oyo mukyala bamwambudde ebifaananyi nja kuseeringerako birabe naye bamwambudde n'asigala bwereere. Bano mu kwewozaako bategeezezza nga bwe bategeeragana ne Quraish okumuwa ekifo nga bagamba nti baamulambuza ebifo eby'enjawulo okutuusa ku ekyo kye yasiima wabula ng'ekyembi mukyala we yagaanayo. Oluvannyuma omukyala okugaanayo bo baali bamaliriza dda ennyumba okugitunda era ne bakkiriziganya n'aweebwa emyezi 3 okuba ng'avuddemu bwe yeerema Faizo eyagula kwe kusalawo okujja okweddiza ekifo kye kuba yali yakigula. Namwami Kayiira bwe yali atunda ne tukkaanya. N'aŋŋamba n'obwoba oyina kifo kigazi nga kyekigendererwa kyange nkuweemu ewange. Kati Faizo ng'atwalibwa ku poliisi ategeezezza nti ku ebyo ebyabaddewo baali bakkaanye era n'asuubiza nti bw'abanga si musanyufu na kye bamuwadde baakutuula ku mmeeza bakkaanye. Wano gye biggweeredde ng'omuyambi wa RDC Lutaaya ku biragiro bya mukama we alagidde Quraish adde mu maka ge era n'abamulumbye okumuliyirira buli kye boonoonye. Era njagala kuva wano nga ndagidde Ossi RDC alagidde Ossi wenkiikiridde wano Justin Mbabazi wano wono ekyokubiri ne chairman naye mulagidde era ono agenda ku poliisi owa Ossi akole awaabire omusango. Bwe tuviiriddeyo ng'abatuuze bali mu kusagambiza olwa munnaabwe okuddizibwa mu nju ate nga ne mukyala we Jacqueline Tumwebaze alojjeza ebyamutuukako omuli n'okumufulumya ennyumba y'obute. Nabadde ngenza okuma omuliro Faizo najja ng'ayambadde ekkanzu ye ey'omuzikiti n'entalabuusi
najja n'ayimirira awo ku nsonda y'ennyumba ye n'agamba Kayiira sabo ebbanga lye nakuwa tolira nti liweddeko mukola ki ewange. Kizza Peter yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV agaaleero.